This is from Pantilla already in the day, She got it. Remmie Bwatyo omukyala Precious Remmie yasinna kitto Rehema bwakigadde munange era ngono awerekeddwako abantu be banje okusingira ddala basirebu abakozi b'oku TV abakozi b'oku radio abazannyi ba sinema banange bonna babadde ku mukolo guno aba Spark TV tebalutumidde mwana abano bazannye nabo mu Aromatic Entertainment Ahmed Lubowa ne tiimu bonna beyiye ku mukolo guno bakasuku babadde dewo aba NBS baleira kachapizo ababukedde bafifita kwena bonna babaddewo munange nga babalekedde omukyala ku mukolo guno gwolaba amatiri bona decoration abadde ku point, everything was on point era nga munange ku mukolo guno batulalikirawo ne batugamba nti gwe batayise tosalimba tokigeza era nsuubira teri asalimbiddeyo nga teyayitiddwa bagabbe ntate bonna babaddewo ku mukolo abayimbi ab'enjawulo ba Wike Benda be bafulumiza omugole Karona Ntongo bonna babaddewo kubanga ate munange bamujagulizaako ku lunaku lwe luno weewaawo ba social media in-laws abamu bagamba nti omukyala ali mu kunoonya mpapula kugenda mu Amerika naye nga kyonna kyekiri kyekyo ye agenze maaso kubanga ate ayanjula omwami we mu bangi wakati mu bigambo ebingi wakati mu kwogerwako ebingi ye agambye ekikola ki ekijja kakijje white ends in tears saagala kumanya aba Alex Muhanji banakatemba banange omukolo gubaddeko abanene bangi ba Florence Nampija bonna banekedde ne babiranga ate beyiwa ku mukolo guno ngenda kubaga ate nkutusakaawo mu maaso mpola mpola nga abamu banyumya ku butya omukolo bakoze ki bwe bagusanze. They were meant for you. I love you. Oh, I love you. Omukolo guba uba. Ife atenga tukutuze kandi kuchatuba. Kuza kulina budget yenkana ki. Allahu akbar walillahi alhamdulillah kino sikirabanga kati bagambye entimbeno. Enkuba bwe bangeze ate kuka tent netugiraba netubikanya tetusobola kutoba obadde bayinti bwejjanga tudduka nayi omwana Shafiki bakugamba ali kusimu kunkuba nentimbe omukolo guno gusanze otya owaye mbadde wano nga leira nnyonyo nangamba wano waggulu enkuba bwebejja ndesensinga negala kanikubeera muli munda mala okuggalawo netuketekako essi netubanga ekibugumu tekitutta ne batugamba nti embeera eno gye tulimu setting gye tulimu wano tufaanagana n'abali mu ggulu kati glass ezo ziraba nga batugenda okuva mu jana esitukaawo neetekamu drink yoyagala nekwenyweza mujana kugendayo kati ekyo nakyo kiwanga bagabwe ekyo wetuli embeera yeyo gye tulimu wano kasuku ne kalibalo omukolo mugusanze mutya tugusanze kwate tugusanze etugamba jibirira mukolo olaga wano tuleka wegattako kati like how did you find mugusanze bati omukolo gwakatandika tetulina ketwalidde wadde okunywa tulideko tuliye tunywe waliwo byenda beeri anti kati katumale okulya n'okunywa tukubuulire guli kutya kuba omukolo gwonna kulya na kunywa mukulu bende bagenda tutuula oba natuula wa agenda tuula eri eri wansi ete kuli balaba munange twatuli wano amaremi bajja otubuuzako kutabenya abayita abakaazi kati munange twatulyawo natokabuuza ku Faruku Kayima abadde yakumala Faruku Kayima Faruku Shafiki
amuyise Faruku Welio munange twatulyawo gatugamba mu kasuku kuyekunya singa bino yabikola nedda maama Remmie yamunkwasa naŋŋamba nti omusajja yenna amwetaaga alina kuyita agambye kyenzijukira kye yaŋŋamba kyenategeera abadde onagamba kasuku nakunyiigira yegwe bwe wali ayagala mu lujja wano si kituukuwamma amugambye n'amusibirira entanda mbu kasuku neyeekunya era akolesa ebigambo ebyo tebyogeddwako wano ugezaako kukola aŋŋambye nti nagayaala omwana ne bamutwala nga siriiwo wagayaala ne bakuba ne bamutwala sikwanangako Remmie sikwanangako yagamba yali akwagaliza ebigambo bibadde bwe biti kasuku nkuwalana nakunyiigira wagayaala aye nakusibirira entanda era nakunyiigira nakugamba nakusibirira entanda naye n'otofaayo n'ogayaala kitegeeza ki kuba nti yali amugambye nti genda omwana omujje ku lujja kojja wange buli baasiramu naye kyanga keeke naye kasukugaliraba ebyo nno munange okulaba kuba kuseera kulya mu meseje owa ekyabadde kitya wesibadde nzipeddemu amaanyi balaba mpale kasuku balaba mpale maama ayimiridde wano n'atugamba abuuzizza asoose kutolera kayima Shafiiki aliwa salaamu aleikum kayima n'agiddamu bulungi n'amugamba kasuku yazze kayima n'amusongerawo twaliwa n'agamba gwe kasuku nakunyiigira wagayaala nenkuwa ebigambo byange byonna naye n'ogayaala era maama munyiivu nnyo kumbe obwedda kasuku ali wano ng'akubandeka mwoyo kale singa nagendera ku bigambo bya maama wa Remmie ate guno omukolo gwa njawulo okumanga omukolo guno gwa njawulo ex naye bamuyise najja naye musajja muzibu nnyo ako maama munyiivu maama si musajja munyiivu Suzani mama agambye atya Mama Remmie, mama tobunisiza okimanyi twandibadde katulinda kasuku ate ne mukulinda bakoneto zange kentegedde twandibadde tulinda kasuku era munyiivu nnyo agambe yamuwa obukodyo bwonna n'amuwa amagezi naye nga kasuku atunula eri ng'awulira buwulizi oyo si Remmie ayiseewo oyo si Remmie awulira perfume oyo si Remmie wakakati era kasuku asiriza nawulira nalina asirira mama agambye atya nange negata ku maama kyagayaala kitambula tambuzi mukoledo nindeeba gagirawo kojja ngenda vaayo live teri kiddako ate obadde okyakolayo n'abalaba sibalaba